newe nali sinaba kikubako kyenjoyininga nga many are saying that oli muganda wa Bruno nga nawe nfaanana Bruno nga bangi bakiŋŋamba kati ate bwe namala okuyingirako mu kibuga ate naye nemusisinkana wamusanga wa Bruno nedda mu tawuni waliwo show ya Nakazibwe eyaguni Masakazi wati fete wakajja juzi muno mu Kampala nali nayingira naye kati nali nyimba nangoye awo ku mini price nga nimba bugoye bw'abaana kuba asoyo nnene kuva dda kati we bamulaba yali ajjanga aliko ne babodegaadi bangi nga Nakazibwe yakulembedde nga bazze kulanga show nga bayitamu bantu kale ebbala bajje bagule tiketi kati Bruno I think nali nkola bu TikTok by then naye nga tebutambula mbeera mu views 10 kawatali muliro kati gwe wawona otesiya kyensobola okugamba mitiya n'Ekisiyaga era ndowooza kyajja mu COVID kyensobola okugamba kuba ne wenjogerera obudde buno abaana abasinga be nali nsoma nabo bo obudde buno balaba mbu bakivinze bakikubye bavugayo bu Mark X okitegeera Forest ezo Subaru ekintu tekyatandika nti kyali kya Ekisiyaga because nakiinako idea nga babagamba kwekiri ku kyalo naye because nali sponsored nalinamu omukono gw'abazungu nga bampeerera nali mugezi nze ku ssomero kati kantandike TikTok olwo nalina Samusanga ningamba kantandike TikTok era first hit yange yasooka yali engeya TikTok yali abavubuka amalala biki because nanoonya content y'okukola lwaki weeyambula atunda ayolesa kati abantu waliwo oluusi omuntu abagamba nti oba olinga akola waaka wa grandson waliwo we grandson yeeyambula owa black ekintu bakiŋŋana naye nze oli modo ate nze najjanga comedian just kola ebyange nga bisesa okitegeera because ne sound sizituulanga namu yadde era naye yajjako ku live kati abantu ekyekifuba kyo tebakyewuunya wakula bwotyo Katonda ate we yakutonda n'ekyo ekifuba ekifuba abantu batunulira kinene ekifuba naye ate ku mubiri gwange kino wenkola bwenti nga nyimidde kino ekifuba nenkolamu bwenti guno omugongo yegwa guwetayo ati n'oguzimbya like nakuba omugongo mu gym negwegaziya negwegaziya bwe gutyo wano wenguzimbya nso oguzimbya kati gugu neno naye nga level yago guyina bawana kati gwe oguzimbya nzaguzimbya kati weguzimba we guti kino ekifuba kyeta wano kati abantu bakugamba batya kweyenzimba abakitegeera bamanya nti just yakizimbiza akola gym yakuba mugongo kati oli atakitegedde naga kati abawala baagala nnyo ebyo ebintu bakujjako nnyo inbox yo abawala bo bangi nomba ntambudde mu ttaba kati there is the way wembeera nga ngenda okukola video nga nzijemu essaati kino ekifuba kyange like okipika tekinene mba nkozeemu ne physics kati saakedde mu gym saakoze eki waliwo omuyimbi eyagamba mbu abo balaba abapika omunyama naye waka wambwa eyo statement yojogerako ki statement eyo ya bulimba kuba ate kyolina omumanya ati ngambe nga taata Samu yagamba ye agamba waliwo abantu abalina amannyo nga galinga masiini naye kati ate nze kunze ninga masiini abalungi abali ku HK Media yeze Hadija Kigozi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh olunaku olwokutaano mbeerera ddala gudugaalo nenaku endala naye ate nsusaawokko ku Friday baagaliza ejjuma ennungi abagenda okusaala olunaku lwaleero nti mwebale nnyo okutrustinga mu Allah n'okukkiririza mu ddiini yammwe benzikiriza endala nammwe mbatumiddeko mwe mbatumiranga buli kanaku Friday beera special
Njagala okubebaza bannange mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga mu TikTokers edition ndine Junior ono abantu bagamba afanana Bruno K. Nagambye neŋŋamba oba tata Bruno K tagokolayo ka DNA. Baserebu mumanyi okwegaana abantu ababafaanana bambi olw'okuba abantu baneno baba bo bakyali akasente tekannaba kuwera. Naye ng'ati babeera babafaananira ddala. Nzijukira nange waliwo serebu gwe banfaananyanga. Naye essaawa eno we bamunfaananya ndowooza asanyuka. Naye ebiseera ebyo nga we bamunfaananya agamba oyo omwana oyo bamunsibako. Naye anyway okuva edda nga ndi mulungi. Ekyo nkinyongero kigumiza nkubawo nnyo. Banaye nga sina batwala mu mbozi mbagikusa nti ababibi ekitabo ze bateekamu omusayi kulana kyetambula bulungi. Tulina multiple visa entry. Eno visa ekutwala e Dubai oba mu UAE. Kitegeeza nti ennaku nkaaga emyezi 2 oba osobola okufuluma nga woyingira nga ofuluma nga oddayo nga woyingira nga ofuluma nga oddayo. So gigule mukwano eri ku promotion eri very discounted kuba ku namba y'essimu gy'olaba wammanga obenga ogifuna. Abagala airport to airport visa change, abagala okola visa extension, mwenna babakolako bulambalamba. Nayagala okola visa eyiyo ng'ogamba nti nze saagala company kunkozesa, njagala kuba ku visa yange bakolera freelance visa bakubireko. Bajja kuba bakolako bulambalamba. Aba Platinum Wellness Spa bagamba nti spa yabwe nnungi nnyo ddala. Aba Shukra Pure Herbal Solutions bakugamba nti osookozesa ku ddagala lyabwe Ganda. Eddagala egganda erikolebwa mu miti. Eddagala lyabwe liwonya ebigalanga abakyala abatagenda mu nsonga libalansinga hormones zo, abalina enseke enkyafu, abaami abakolereyo ku byeyo n'omala emyaka n'emyaka nga tolaba mukyalawo omanyi okuzibikira enseke. Emisuwa ne giba nga tegikyakola nga tokyakuba salute bakolako bulungi nnyo bakubireko. Aba Natural Tea Hub bakugamba nti gwagala osala ka weight oli worried ozadde olina baby fat olowooza tegenda kuddawo bakubireko bajja kuba bakuyamba. Junior nsanyusa okulaba. Nange okusanga Adija. Oli bulungi? Ndi bulungi. Lwaki weeyita Bruno K Junior? Gemanya go? Nedda sigemanya gange. Amanya g'amatuufu gwange. Amanya gange amatuufu yenze Semakula Braze. Yeah. Kati lwaki weeyita Bruno K Junior? Ekimpisa ekineeyisa Bruno K Junior ekituufu kiri nti nze nayagala nnyo akayimba ak'ebisaanyi nga nkyalina mu ssomero ebyagundi ke yakola remix ne Kabuye Sembogga. Kati ate then nga mmaze abantu nga bandaba alaba newe nali sinaba kikubaako kyenjoyininga nga many are saying that oli muganda wa Bruno nga nawe nfaanana Bruno nga bangi bakiŋŋamba. Kati ate bwe namala okuyingirako mu kibuga ate naye nemusisinkana. Wamusinkana? Wamusanga wa Bruno? Wamukubira? Nedda. Mwasinkana mutya? Mu tawuni waliwo show ya Nakazibwe eyagundi Masakazi wati. Fete. Wakajja juzi muno mu Kampala? Nali nayingira naye kati nali nyimba nangoye awo ku mini price nga nimba bugoye bw'abaana kuba asoyo nnene kuva dda. Kati we bamulaba yali ajjanga aliko ne babodyguard bangi nga Nakazibwe yakulembedde nga bazze kulanga show nga bayitamu bantu kale ebbala bajje bagule ticket. Kati Bruno I think nali nkola bu TikTok by then naye nga tebutambula mbeera mu views 10 nga sibiwo nnyo budde. Kati I think ye yali yandabako ng'ate nze sikimumanyi. Kati baba bayitawo mu maaso gange wenyimbira wennyini engoye. Kati abantu bennyini ne bagamba bano benkola nabo because balinga bagamba boyo faanana Bruno. Uli muganda uyo muganda wo. Ne bamusongamu. Kati we yandaba nange nali excited. Kati kye nali sisuubira era kye yandaga ekirungi like kuba bali batuyitako kwennyini
babodyguard baagala okuzima nti tomusembere oba serebu ye kenyini n'abaga muveeyo. Oh, that's amazing. N'abaga muveeyo then nanreachinga out najja nampahaga ate by then nga ne jimu sinakitalika nga ndi tayine nga nembi zange ento kati nangamba oyina essimu konze netukwata ka video ka video ketwakwata kalina ka selfie nempulira essanyu nakapostinga emirundi n'emirundi nga mpulira essanyu kati awo nengamba naye nkoze ntya kuba naye ye Bruno kewe yakulaba yakikkiriza nti omufaanana yakikkiriza waliwo omuntu mutuufu g'otunulira noga naye n'omuwala anfaanana era ddala yakikkiriza. The only thing kye yali ansingako by then yali ansingako omubiri kati naye nga yakikkiriza kuba like bantu bali bangi abaagala omulichinga out naye nze we yannengera babodyguard abo bawuba baali bateekayo ebibina mu muveeyo najja nampaa ne tukwata ne ka video kati kintu kyasigala ku mutima. Okuva ku olwo toddangamu kumulabako? Sijagamba nti ndowooza obudde buno nze yeeraga. Weeraga? Because Bruno nze ku side yange ye muntu anyanguyira kale kuba ne bino bye babeeramu ene wa Kenzo nga beekuŋŋaanya abayimbi yampitako nangamba lwaki tojjaayo naye nze atafunanga budde bugendayo. Kati then tofunanga budde togamba nti no weeraga kubanga mu kusooka Bruno yali akwadde ku platform ate no embrace ate no platform ampadde eziwera because n'ogenda ku Instagram ye gyendi yakuteekayo yanteekayo ate awo mwasinkana mutya era ku olwo yajja ku video zange za TikTok na downloadinga ng'okoze mu challenge y'akayimba ke n'agiteekayo kati waliwo ne video y'omuwala eyasooka olimba omuwala nakolamu nali mu gym nenkolamu challenge. I think siri sure naye I think ye yatambuza eyo video because abambu bagipostinga wawo n'ab'olugambo bano ba big eye bazipostinga naye kenyini nagipostinga video yasooka okunkubira kati nagamba ate ng'ajja na commentinga ne ku video zange comments mweziri ezize kitegeeza yali akufiiringa kati nagamba naye oba wali okolanga nnyo challenges z'obuyimba bwe kandabe mu challenge nina mu challenges ebbiri omuwala nenakulyako nakulyako ye yali recent oyo namukola nga ntandise okola content ajjamu essaati oyo yalina mu postinga yakubira ddala page ate n'okwange yakuba so kati neŋŋamba ekirowoozo ne kinzijira nali sina joininga nali neri page enkadde nengivaako kati yali November wano omwaka oguwedde neŋŋamba lwaki sitandika TikTok lwaki sitandika serious TikTok because bye nali ndimu nga tebikola. Kati nkuvuzeemu speed njagadde okutegeera oba wali osikanye ku Bruno K okusinziira ku comments zendaba abantu bakutera ku TikTok yo nga bagamba ofaanana Bruno. I know Bruno is a nice person. I know kubanga yakusinkana era wongambye eseewuunyiza so njagala onseeyoko wajja otya mu Kampala okuva Emityana wali okyasoma? Nali nkyasoma engeri gye navaamu mu kyalo kyewaffe Emityana in fact saalina mu kyalo naye bannamityana eno wiiki hostinze bangi tumbe tunkutumiddeko nnyo bambi naye wa Mityana nze nali mu tawuni mwennyini because mu Mityana wali ambience then emabega branch ambience naye mabega Emityana nayo waliyo ambience club wow. So kati nze gye nali mbeera nali ninako essomero lyensomerako naye nga support yange esinga yali eva mu mukadde wange maama ne jjajja wange azaala maama tata gyali naye ebibyo ebiwanvu bataata otegeera
So kati nasoma nensoma then mba ntuuka mu senior 5 first term covid we yajjira. Omanyi we tuba tusoma oba n'ebirooto bingi by'osuubira okuba, njagala bba kino njagala bba kino, kati covid yajja. Wali osuubira kuba ki? Nze nga nze yaddala kuva dda nze nga kyenneeyagaliza njagala beera nnyo fashionista. Oyagala kuba fashionista? Nga nina abantu bennyambaza. Ati fashionista, you can even make your own brands. I wanted to design. Yeah, you can still be a designer with your own brands. Okay. Ebyo nakale. Osaana okukisoma nakati okyasobola. Amina. Njasobola era amina. Naye kati nga nyumirwa nnyo okuwombaza abantu because nawe nali nsoma ku pate z'abaana. Ne mbo badde nsinga kirasi. Naye nze nga nnoonya nnyo ebikumba. Pate weetuuka nga nze abambaza. Olaba nti osookola ne brand zo kati kangambe yegwe Bruno K Junior n'okola BKJ ng'oteeka neno no branding nga nene mabega omuntu nga wayambala essati ng'eriko BKJ nga ebeera designers shirt. Hey. So ekyo nakyo tujja kituukako era ne wendi sinze yeeteekawo. Yeah. Kati ekyo kintu nga kinyumirwa nnyo naye kati covid atuuka batuyita nti kati buli omu mugenda kudda ewaka tugenda kuddamu ssoma paka nga tubagambye nti tukomawo. Neyamba kati nkoze ntya banalinza omuntu ataagala beera ku kyalo nga kuliko abantu balina ebigambo nga bamanyi ekyalo. Effujjo twalina nalina effujjo lyo nalina gurupu nalinako bakyali bange nga ate bo tebasoma. Awona oti Ekisiyaga batugamba emityana waliyo Ekisiyaga era bannange bannamityana bambi abaana mubafeeko nnyo nze munaye bino mbigamba abantu kuba babiŋŋamba omanyi tewaliwo omukka awatali muliro kati gwe wawona oti Ekisiyaga. Kyensobola okugamba mityana Ekisiyaga era ndowooza kyajja mu covid kyensobola okugamba kuba ne wenjogerera obudde buno abaana abasinga be nali nsoma nabo bo obudde buno balaba mbu bakiivinze bakikubye. Bavugayo bu Mark X okitegeera Forest ezo. Subaru. Ekintu tekyatandika nti kyali kya Kisiyaga because nakiinako idea. Nga babagamba kwekiri ku kyalo. Naye because ze nali sponsored nalinamu omukono gw'abazungu nga bampeerera. Nali mugezi nze ku ssomero. Nali mugezi. Yagwa mrasta gwensoso okuwulira ngo ga wali mugezi ku ssomero. Ogyeko Bobby Wine. Nali mugezi awo ogenda ku chat y'essomero lyaffe era kwendi. Kati nga tulinamu idea atugamba naye nga tusebe tetulina na masimu nga idea gye twagala yita mbaana nti tuyamba ki abaana abamu obudde buno emityana waliwo abakisigalako waliwo abakivaamu because balaba ssente eziri ewangu nti Kisiyaga abaana ababiyingira naye nga idea ali ejidde mu kuyamba abaana abamu nga bayamba embwa ez'okumakubo kuba abazungu ebintu biri touch ku mitima gyabwe. Abazungu bajjanga nga bayamba embwa eziri ku kkubo nga bazitwala ne bazirabirira. Nze wenjikwata nenkwata ekifaananyi nga ngironze ku kkubo nenkuba ebifaananyi nempositinga omuzungu na kalisobola nsobola n'okugamba please donate we need help. What? Wow. Obaza yo business gye basiramu. Business erimu ssente oba ogiwadde obudde kyosobola okugamba osobola n'omumala emyaka 2 nga tonnafuna yadde $2 naye wookikuba oba okikubya omuntu akuweereza ssente ng'olabirira mbwa. Kati olaba wentwala embwa yange yennyini eyeewaka ku kkubo nenga nonze embwa. Kati byonna byo baana babikola naye batuuse ku extent ewulira nga nze nange mityana ndowooza ngendayo naku nnaku nkulu sinze muntu akisasobola obbeerayo for a week or 2 weeks because mpulira nange ndya enswaza. Ate kuswaza etya? Abaana bayonooneka
emyaka gyaffe abaana bayonooneka kati obudde buno abaana walabanze kati sinza ali mu feemu ey'amaanyi naye kati wakulaba gwaliko kukomoka feemu ati ekyo nakyo oluusi nakyo kibaluma abaana balina fitina emitiyana abo b'obumotoka beekoona n'okwekoona bannaye ab'emityana temutandika okugamba nti tubakuba omanye ebintu by'oku midiya kuno byakunnyonnyola ntudde ne munnamityana eyabeerako mu kifo ky'emityana abazadde abali mu mityana eno muleke kifuula nsonga naye bwe muwulirayo nga bagambye nti ekintu kiri mu kitundu nti wali ebusaabala waliwo ababbi b'ettaka bambi ssuulayo eriiso kati bwe bakugamba nti mu mityana mulimu Ekisiyaga gwalina omwana omulenzi alina omwana omuwala bambi faayo ate totunyiigira bunyiigizi omanye abantu tubannyinnyonnyola bayinza okugamba nti ovuma mityana ate nga gwe gye bakuzaala n'okuzaala gy'oziikibwa so kati abaana bava ku mulamwa because yali covid ono gwe baddamu tusiba owokubiri awo ndowooza Ekisiyaga we kyatandikira ekyamaanyi because waliwo vidiyo ezaaliikinga awo ng'abaana tubamanyi ku mutimbagano naye kyaka balina engigi babifutyanga ne zibulawo naye ng'abaana tubamanyi abaakirimu baalinga basatu kati oba omu ssente zaalema okugabana obulungi ye yata vidiyo mu mityana nesooke kwata omuliro nga nze ndi Kampala amawulire gafuna mityana nekwata omuliro nga buli mulenzi gwe basanga mu kagurupu mwambadde shoti mulina pini mu matu nga babakwatira ddala nekibeerawo awo naye era byatuuka abaana nga balina ssente era babizikiza kiggwanga kuba muzungu aba ateekamu kati abaana ekitegeeza eyo area abazungu bagiyingira nnyo walinayo abazungu bangi abazungu baaliyo because nze nga wenkulira nti neyo emityana walinga Kampala mityana nzina okufitinga Kampala kyali kyangu because nali ndi mu town pozi bano bowulira nti mbeera mityana nga abeera Kasanda abeerawa naye mityana town ngendeko mu mityana town mulina ne moolo ye zaake plaza mweri mpozi moolo gye tutannabafuna naye era mwebuli obutonotono bwakeedi kigozi kyensobola okugamba otugamba nti abaana b'emityana eringa tawuni yennyini kuba kyekyo neweziba mmotoka basobola ndowooza ogisimba kuno paka nga kulwe Kampala nowakato bwe kati ak'emyaka 12 asobola n'emmotoka sente muzijjawa bannange mujjawa sente nze nga zikyambuze abaana bategeera eppeesa ffe tukiyita ppeesa banyiga eppeesa kufunya bulungi bro naye era nze sibalinaako buzibu banyiga eppeesa lyabwe bwe bulamu bwabwe naye mulimu omuntu nti nze wentunuulira n'abantu abakivinze mbulamu siwulirangayo lyagamba nti ngaggawadde enzimbye ebizimbe bino noyiti neweebiti lwakuba nabba abazungu nakola kino nga bo kye balimu si ekintu kyakaseera katono si kyalubeerera era baganda bange nze mbajjukiza bandizuukuse ne bakola kuba bafuna ssente omwana afuna ssente nakeera kwebaka navuga emmotoka obusiiba butomera ne buggwawo obumotoka ne buggwawo kitegeera kati bo kye balabanga omwana abeera mu muzigo gwa mitwalo 2 naye ng'alina maaka ekisi nga yavaawa maaka ekisi nga motoka ya bbeeyi ate enywa nnyo bazigula ate kati ng'agigula obudde buneeno bamulabanga atayina eri zino zi foresta zino nene ekintu nga mukitadde ku levo ya waggulu mityanayo tugyenyumirizaamu erudda wali abali ku mulamwa ne mulimu ne kategori nga yo gurupu ya Ekisiyaga era be basinga ssente bye bazisingamu naye kyeneebaza nti oba tweneebaze waliwo ono omukulu taata wa Zaake Butebi
yasinza obakwatako n'amaanyi n'abatereza mulala era okusanga okola malalalala olinayo mukwano gwe yakugamba Bruno jangu tukikole nze ndowooza bantya nga njogera amazima ndowooza bantya naye nga gwe wabalabanga nga babikola siina muntu gwe nalaba nti oyo ono naye mulimu embeera z'olaba nogamba gundi si bwe yali ng'olaba akyuse n'eddoboozi likyusa atandise okukola waati ne bushooti bwe bambala omwana beera mu kashooti nga kakuma muno ng'alaga omubiri alaga omukyoko obugulu buli buti okitegeera kati nze we nayingira Kampala ndowooza bo sigamba nti nalinayo nnyo emikwano mingi kuba nali neeraga yadde nali siina nakyendi naye nze nali neeraga because nalimu olwa dansa ate nga nyambaza kati ate ng'osoma ate ng'oyambaza ate ng'oli mpozi wayambazanga bakusomero ab'okusomero nabambazanga twalinayo ne ka dance group ngaako ku kyalo nga tulinawo gituma chain breakers nga tuzinira ddala videos mwaziteekangako ku YouTube or anywhere oba mwakolanga mu mabaala twalina manager like yaziteekangayo manager banks like yaziteekangayo because naye abaana bo ekyo nga tuvudde ku kyekisiyaga oba gye kiri naye siri buli omu mulimu abakyali ku mulamu ogweyamba abaana kuba ne orphanages gye ziri n'abayamba embwa bazita stray dogs ezo nazo gye bali naye kati waliwo n'abo so kyekyo ese kyemanyi ku bantu abo abali ebisiige bayamba walayi bayamba basinga n'abantu aba like bayamba nze ninako omuntu gwe mmanyi ali ebisiige naye alina orphanage ey'abalema n'aligambye nti n'abalema abo yabatwala abayigiriza ebintu ebyo naye bali abaana baliko obulemu like really baliko obulemu alina orphanage nene bweti yabazimbira ne bwe babeera abawa buli kimu ate nga ne bwotwalayo omwana omulemera still amuteekamu kati awo simanyi psychology aliwo awo kyenva nkugamba nti no bayamba abamu bayamba kyensobola okugambako oyo wewakyaliwo nti naye yategeera epeesa kuba gwe kyolina omumanya alina abamuteekamu alina waafuniramu kati n'obeerayo mityana nga wenkugambye nti nasoma okuva mu bebe kati twanzirewo ku sitole yange wansi because nze bantwala ku ssomero nga ndiko ebyabazungu nga maama wenkugambye yagenda nga tetufuna buyambi kuva eri taata so ne bampa obuyambi Adija nze nasasulanga emitwalo eja in fact okuva mu baby paka pitu nali sisasula emitwalo ebiri as in 20k okusoma nga naye bensoma nabo manyi basasula mitwalo 2-3 sasula za requirements zokka njeyo toilet paper ne rim era essomero lyewayita Maranatha lyambeererawo nnyo balokole ate baalimu nabo abazungu kati nensoma kuva mu baby paka pitu awo omuzungu wange yali ampeerera because buli mwana yabangako omuzungu yabaye muyita na Stewart nga naye mukyala nga mukadde n'afunamu obulwadde ne baŋŋamba ogenda tandika osasula ssente zaki ez'okulya nentandika osasula 2 ng'omutwalo ogwo gwolaba gwa buugi ttaamu ennamba n'omutwalo gwe gw'emmere otaamu ennamba so I was blessed kati nensomera bwentu nentuka mu P7 era ku Maranatha because balina primary ne secondary vocation kati P7 ensasagge wejjira nga nina osasula registration ow'ebibuuzo ekyanyamba kyokka jjajja wange omukyala yalina ettaka nga kale omwami we yamulekera ettaka ddene
naye nga abantu abaliko yalitunda naye nga teyaguza nti mu ttaka bano bagulako poloti nga basasula obusuulu. Jjajjaawe yatunda ettaka asobole okuwa ssente za registration P7? Nedda, kiri bwe kiti. Ettaka ali yalitunda dda n'okusomesaako ku baana be bamaama kuba yalina baganda bamaama nga 12 naye nga bano baliko basasula obusuulu $5,500 buli mwaka. Kati nende wa jjajja wange kuba ye yankuza gwe nakula naye bo mama teyakulira wakasa kula naye ne mugamba bansabye sente za registration wa P7 $7,000 nga mingi yoba fe twa registeringira kenda registration yatuka ku sente meka kati lazina ya mwana wa P7 kuba kati goba registeringira oba twasasula kenda just to registering on P7 mitwalo fe batusaba 7 awo waliwo ne moko biki bagamba sasulayo $1,000 biki oyo ye nagaana omukola nga sente situlina. Kati njajja ne mugamba no registeringa ku P7 sente nangamba omanyi enjo kubanza mpita malayika we tugenda kukola tutya jajja wanganja namanya yagantuuma gonna nanga kati tukoze tutya gende wa mukyala gundi awo ku kyalo omugambe njagala sente zaki ez'obusuulu. Kujjajja wange tewali kyesitamanyi kebesigini kyaye ke kaba akatabo k'obusuulu nze yabeeranga nako ate oba nakyate kyankema kuba sente nazifuna $7,000 nentuka nti ziizino kati ndina mukwano gwange ye sirimwerabira amuya mutaninsima Joy nga mukwano gwange tuli ku ssomero ngenze n'omusanvu nga mungi ola mungi nyeze bw'oba tewasasula ssente z'okusomera zijja kati aŋŋamba enjala ennuma kyova olaba Kaawa yakema Adamu bamwyita Kaawa Hawa yakema Adamu n'alya ekibala. Kati laba osisinkana omwana omuwala gamba enjala emuluma okwata ssente za registration ate nga kyali wange nnyo ng'ogyeko nti oba kwagalana nga kyali wange nnyo tusomye naye kuva P4 ate abaana bato mulina one love nga kyali wange kuva P4 waleeta ekyokulya ewaabwe ampaako oba mwekyalira ampa nagamba omanyi Joy ninamu 7 naye gwa registration nzikiriza kutumeko mpaako ku mazzi gange. Thank you. Jijja olina akamanyiro naye sente kati nga mugamba nina 7 guno eno naye gwaki gwa registration nkuwolako 10,000 eza enkyozinziriza tiyikaale zimpole nga ndowooza alinayo obuboyi bwe buyinza omuwaayo P7 eyo tubeeyo naye omwana mu P7 bannange nze we nasomera P7 obanga nninganga ekimuli just ekiri awo ekitayogera nga nebyo sibimanyi bakubanga embooka eza coupling because tebali nti mu serious coupling nebino ebyobupapula njagala obeere promu wange anti olopate ku mulembe gwa promu aliyo pate buli omu olina okwesooka jjukira livers pate naye era nayo yali yakijegajega bwetyo yakito nnyo ya P7 muwolako 2 naye nze kyensobola okugamba sente ya fees teugiryanga bannaye sente ya fees toginzijukiza eno emboozi njinyumyanga ku HK Media ndowooza buli wenfuna omuntu anyumya ku sente ya fees nali ndi mu senior 3 I remember my mom dad wange yampa sente mama wange n'aziteeka mu bbaasa ebbaasa eyo yali nkyafu omanyi zino ebbaasa eza brown enkyafu eyulise nengamba mama nze kino ekibaasa so akikwata kangula ebbaasa mama wange nanga atogula bbaasa mpya kwata ezo ssente
oziteke mu nsawo ozitwale mangu nga ngenda ku ssomero kati nga tonnatuuka ku ssomero waliwo ka trading center nenyimirira ngulire ba friends bange Rolex. Omanya abasomesa ddala kituufu babiifinga abaana waliwo secretary oyo secretary oba yali tanjagala ng'ayagala nnyo ebintu by'okungobagoba ne bwe mbeera nasasudde dda nga yeekozaakoza ebintu kati ngenda okugira okusasula gundi Rolex nzijako anti ne pocket money nali mutadde wamu nzijako nsikamu ssente nsasula Rolex ekipapula n'enkirekaawo nga kikyafu kizibu oshegeera n'entambula n'engenda ku ssomero essomero lyalinga ne we nagula Rolex nga bw'onoolaba akashamol essomero nga liringa wali eka mukya ku stage mwana gwe n'engenda gundi secretary Rwanda banangamba sente ziriwa nenzikebera nga siziraba yangamba fuluma genda yangoba banaye nakwata ku mutwe nawunga nasirikirira nanonya mu nsawo kati omutima ne gungamba ddayo gy'oguze chapati eno emboozi njinyumyanga buli kiseera abantu abakulu balina obwongo natuukayo ne mbagamba sente zange zirese wano ne bagamba nedda wano tonalekawo sente kati gayi bwe yalongosa wati ekimeeza ekipapula ne kigwa wansi ne bagamba sente zange ziguddewa ne bagamba tonnabasuulako wano ku sente ngenda okebera wansi ng'ekipapula kiri awo nga kikyafu ne nkikebera ababoda bonna abali awo ne bagamba genda oli enkokoyo nenkota sente ne zitwala ku ssomero zimanya emitwalo 35 ez'essaawa eyo zibakuba mu bbaasa mpya singa kati singa baaziraba naye buli omu yali akiisaako amaaso munaye sente ya fees ng'ogiridde yo sente ya fees abantu bangi tebagraduatinze lwa nsonga baalya sente za fees zikulema okuzzaawo zikulema kati oli namuwaako 2 nze olwo nensigaza 6 jjukira si gye tukulidde sigamba nti kyefe abaali obulungi yadde kati nti waliwo enkyukakyuka naye tebyali bulungi si byali bubi byo kati ng'ozze ku ssomero bakuwadde fees naye tolina kyogenda lya ogenda nnyo obuugi obukalu kati okitegeera ogenda nnyo obuugi bukalu kati twali twakavana mu viddi abaana balinamu akasente ab'ekisulo mwana n'aleeta ebyokulya ali neiba wange najjuza bwati ku desiki amandaazi sumbuusa sajja watundi ku kyugi kikalu sukaali ono kiwoomereze nga tonnaba kutwalayo sente za registration olwati nga tulize mbu asesa ajembula kitomuleeta sente ekibiki ate amale kuzikusaba ng'omanyi gye bazitwala you were a very bad boy sali bad boy naye twalinamu eyo obwa badi buba butandise twalinamu eyo mentality nti kabaje batusabe batwagala showbiz nti oveeyo mu kiraasi ezi zino mu P7 yamwe mwagisoma mulina emyaka emeka nze ndowooza omwana w'ennaku zino muzibu mukko era muzibu walayi mu P7 wabeeranga muto innyono nga woowulira kati ffe ndowooza kubanga ndowooza bwongo bwe bukyuka n'ofukyuka n'oba ng'olina byolowooza bingi kubanze nayinako n'omusomesa eyankubako emiggo lwa kumusinga sigamba nti namusinga nali musinga naye nalina kyenamuwabula kozi kuva ddala nayagalanga nnyo history kati mu primary yali SST kati yatulimba omwaka kabaka azikulayo siisi nti mu kabaka bamuza mwaka ki ono kabaka gundi gwe bali muteesa naye yakolamu mistake yali yeegeziwaza kati n'akakasa abaana nze kyenayina nali mu P4 waka wa P4 wa SST nali namusoma mu P3 nze nga nina ebitabo wemba nekyali wange mu P4 musaba ekitabo n'empisaamu era nakubanga 99 kati kati I'm wondering why you did not pay that money mbuulira sente ezo wazitwalayo tewazitwalayo ali kati nkujjira sente ezo jjukira abantu mwana alese ebyokulya wali we tukomye
kati oyagala weerage ku ssomero? Nange amane mwana nina mwana na omukaaga akanaana. Lwaki siriako 1000 ebindazi 5 bya 2 ebindazi 5 nange nezirugaza ku mmeeza. Omuzadde munaye wakwata sente nazitwala ku ssomero simunenya. Yeah, in fact ino story ndoza ne mama wange tagimanyi ko kabe jjajja. Kati ne ndyako 1000 olwasigadde mukaaga kasanvu. Nvimba ku ssomero nvimba. Olunaku ne luyitawo nenkeera. N'otatwalayo ssente? Zitwala. Olonjagala oli asooka mpe 2 nzigatteko ntwale ssente nga ziweze. Awo saali musobya Dija kati. Wali musobya kuba already naye wali oliddeko 1000. Olipenze nga nya mentality tingenda luzaawo. Bali bakuwanga ssente za break nga bakwa 1000. How come koro wali toyina 1000 n'otola ku ezo? Ebyaddala. Wali bad boy. Yeah, mulimu abaana ababi nga naye they don't know they are bad. Omwana ng'akola ekintu n'omugamba okoze kino n'agamba no mami si kikoze naye nga tasobola kugamba nti nkikoze I'm sorry. Kale let us at that point nali bad boy. Yeah. Kati sente z'obusuulu nzirya ate tuzakomaawo n'oyongera n'olyako kati ate ekyaddako nagulako engatto ate prom nze olwonvoka sinze ku kya prom mwetegekera prom olwo tubuzayo omanyi nti no oyinza obutaregisteringa ne prom n'otagituuka tubuzayo ennaku 4 registration bagambe nti kiwedde tubuzayo ennaku 4 registration eggalewo ngulako ekigatto kya 3 wasigadde 3 mmeka 3 kasanvu kizonzijjeewo kati ngenda kukola ntya nga wenkugambye kuzaako emabega nali mmanyi gundi ya jjajja siginica akatabo k'obusuulu nzaaba nako. Wali bad boy n'okukozesa ssente za jjajjawo nga tazikuwadde. That is very bad. Yeah, ekyo kyo at that point era nali bad boy. Kati nengenda waliwo omwami ng'olujjukira nsigazaako 3 nenga kati nonnoonya 5 nende omwami waliwo omwami Sande nemugamba jjajja ngambye ayagala busuulu bwe nga ndishuwa tabusasula because nza wandika receipt nza abanja nemugamba bampe ssente nakwata emitwalo gyali yampana mitwalo 10 yasasula emyaka 2 nemukolera receipt nenjimuwa. Awo tuli kudde nga wabulayo ennaku 2 olwo registration nibagambe nti ki egweddeko. Yakuwa 5 n'oba na 8. Yampa 5 mukaaga 7 8 kati gattako n'5. Yakuwa emitwalo 10 n'otazituusa wa jjajjaawo. Nasaayo omwaka ogumu buli ogumu neŋŋamba kangu gatteko ngatewo ki registration. Awo wali olinamu wa 6 lwaki wamuwa 5 ng'olina 8 ng'ate musasula 7? Jjajja wange yali omuntu ali kiini sijja gamba yali kuba gyali ng'ali omuntu ajja kubuuza lwaki guno kweguli ekibi ng'ate tusasula 5. Awo nagamba tisiti we mmala holiday nga ngenze mu holiday we naakola naagattako oba ne musasula. Mu P7 mu vacation ng'osuubira okukola? Nze nali muntu ayagala kuba nalina omusajja twali twamutuma na muzimbi nga omukimira amazzi akuwa ssente 2. Mwavadde nga mumanyi okukola? Sokola abaana abakulidde mu kibuga munaye tebamanyi kola Jeno Kampala n'amulema. Nze nali muyiribi ng'era nsomba ebidomola 15 12. Kati ffe nga mu P7 ogamba otya mbu oyagala kukola bannaye ng'okigwako otya okola otya? Mwendowooza waetise ewaka kyakamwayinamu naye gwe ng'olina okwenoonyeza olina olabika. Mpozi kale gamba bw'ogamba nti nooba olina ennimiro mugenda kulima mmere y'awaka maybe that would be understandable naye okukola gukola okumanyi nga ewaffe nga tebakukkiriza nafuluma mu P7 nga omusana. Nze nayagalanga nnyo okukola because sijja gamba nti ewaka ewa jjajja wange
because nga we government yayina ettaka abantu bamuwa ssente yekyo yakimfeedinga nga munga yate tayagala nkole naye nga ate nze njagala okukola because nze bambita na grand son because anjagala nnyo in fact okutuuka ku point nti n'abawala be ne batabani be baatukako ne batya nga baga ne baga ayinza n'otwala ebyobugagga byani byajja taata waffe okuba jjajja wamwagala nnyo. Omanyi binene abaana batebe babagamba nti mumala okulya emmere mugende mwebake. Ffe twatuuka mu P7 nga bakyatugamba mumala okulya mugende mwebake. Kati ndipotinga 5 nsigazaako 8 neŋŋamba kati olunaku olusemberayo ddala bajja abasomesa nga bakambwe tannawaayo ssente kugalamira. Wali era tonnazitwala ate ng'ozifunye? Zifunye kati jjukira nazifuna ku lunaku lwakubiri nga enkeera kati enkeera bajja batabuka nga mweziri mu mpale ku ofisi ya bbaasa n'osasula ssente. Twalina omusomesa wa math nga tukeera mu mento waaka kumakya mento waaka nga temuwandiika na mu kitabo abaterawo bwatyo olina kukozesa mutwe noyina nowanika omukoto nawanika ngolo amasomero gedda gakubanga abaana banaye batukubanga bwe batukubiranga Paulo sirimu yabira alimu olukigakiga gundi yeruma omuto gududuma kati nga tofuna budde bukeera mu office tebajja nga bakambwe nenzijjawo ne master sente zizi nempita ku lugwanyu ne bandigestalinga ebibuuzo ne tubikola ekintu era ekyansuula saagwa nti nagwa nafuna safuna first grade naye nafuna first second grade esookera ddala. Wafuna second grade teriyo first second grade ate esookera ddala oyagala giyita second grade apa katugambe oba super second grade oba sikyo wasinzaako point emu nafuna 30 kati wafuna second grade gye nafuna era math yeyanzijamu because SST nafuna kamu nengenda mu English nefuna 2 nengenda mu sciences nafuna 3 kati tujja ku math yankuba nafuna 8. I'm so sorry about that. Fenda math yali ati. Nafuna 8 naye nga kyaveera nenya musomesa because yali oba ngambe nga ogambe nti walina secretary akubifinga nange oli yali ambifinga obanga teyagala abaana ba black beauty obanga yeyerusa I don't know nga mpita ayita mu office buli budde nga mmalako emirembe nange omusomesa checkingeeko abaana gye basomera baana bali mentally stressed. Era omusomesa jjajja wange eka yamunyambako yatuukako kunamugamba lekirawo okuwa omwana we naye nga maama yagamuka kube kalina eddalu naye nga nkuba ne watali nsonga boku musajja yatukuba embooko natukanga abantu bagamba nekyaza naye eno ye opportunity gye nfuna nga ndi ne guest okunyumya ku byaliwo gwe bino bye bagamba mbusimanya weteekemu akatungulu mu nkwaba bakuba ozirike yenze kwolwe yakateekamu nze yakaleeta nga nize nzirike nazirika saazirika nako nekavaayo ate kavaayo ati ekiteteyi kyaffe kyali kya musipi kati wekavaayo ne kagweno munda muki mu musipi nga kalemera ano nga banaye saazirika abaana bonna baali balinze nzirike saazirika nako ne banjokya emiggo gyange kati era omusomesa kati yandeetera okugwa mu math because sigamba nti obwongo nali sibulina obupiikinga nali mbuyina naye anga nteekako embeera nga nange nze ng'omuntu simwagala ali omusomesa nga tomwagala nga ne waba asomesa ate nze muntu eyakwatiranga ennyo ku lubaawo than books nga bwe mba sikwatidde ku lubaawo kinzibuwalira okudda mu kitabo okusoma bwate kino pozi ebyo nga nkugambye SST ne history kale emboozi ya primary manyi nti abantu bajenjoyinga naye batonomuko abajenjoyinga so njagala ontwale bulambalamba ova otya kwoli
kwendi ati yegodi ya tradinga mane ndabaga gwayagala okwata essimu nenkubuuza kwoli so nyagala mbulire ova otya Mityana n'oyingira e Kampala osimatuse Ekisiyaga tokiyingidde kubanga mu tawuni kyekirimu abantu babawa ssente n'ogala kanzije mu tawuni njirire ani awo comment nayina ekirooto ekyokubeera nga artist nina engoye benna ne benyambaza wenda omuntu wayambala ekintu nenga nze yamukimuguza mpulira essanyu ku mutima kati covid ajja nali nyingidde awo senior 5 first term covid ajja nengamba banaye sigenda kudda ku kyalo okuba bisota abantu b'oku kyalo nabo boogera nkewedde nayinamu effujjo ngeri gurupu gye nkugambye bali tebasomanga nabo mpulira saagala kuba joininga nnyo because balwananga bakubanga abantu effujjo yali njukira tuli mu tawuni nga olaba Kampala kati emirembe gye nina e Kampala naye sinza banajo Mityana ng'ate gye nzaalibwa tawuni yali rough nga bayaye bangi bayinza okuyisaamu eggaali n'omala ogenda e Mityana bwakati abasinga nga nkugambye tatawa nga njagala kugendayo bakuba kati banankubira ki for example engeri gye mbayisizaamu wane eggaali bakuba naye kati zonkubako okimba nkoze n'obubbi mulimu n'abubbi okuteka iPhone ko baba naye kati bukyango vayo olowooza tawuni tekyuse babakutta abasinga bali mu makomera kati ekyuse abasinga bali mu makomera bennali mmanyi nti oyo mukambwe naye kati naffe twalina ganga yaffe nga tuli bato naye nga tuli solid nsijaga nti nabiwona mangu nabibeeramukko for a month ng'omwezi gumu nga mubba abantu si kubba abantu ate mubayisamu twali tetubba nga mukola ki nga tunyumirwa okukuba omuntu nga tetukuba bakadde nti oba bakulu lindako ng'omuntu mumukuba nga mumukubira ki nga temulina kyemumugjeeko otuzoleeza tetwali tetuluutinga ekyo ekintu nkirabyeko mu babooda bagayizi ababooda ng'ojja oba newekona ku booda ye n'ayagala akuyiseemu ffe twali tetuluutinga ng'era tukuba ne tunyumira nga boyolayo oluyirwe muwadde ayayaya mukanze bwati ne mugira okitegeera kati omba ndi awo ne ŋŋamba naye manyi nina ovaako wa Mityana nina osukkako level nze omuntu nga njagala okwewanika naye kati ono Mityana nga njagala nnyo nga tolina kyoŋŋamba na Kampala ne ŋŋamba naye omanyi nina ovaako Mityana ne ŋŋambako kyaliwa ne ŋŋamba olagawa oledde ku kyalo muli batuuze muyina erinnya kwanze ne wanga bazizza emisango nze okuntwala nga lutalo nze okukima ewaka mu muntwala jjajja wange n'abakyala okukyalo ne jjajja nga ayinamukko kasenta katonotono so kati awo oyingidde Kampala wagiyingira oyina bumanyiyo kati kyali wange mugamba nti anyenda Kampala kati na anko wange naŋŋamba kankuwa akagaali nkusubulira obuveera utandika oyisaamu obuveera mu kiko teweyongerayo mu secondary jjukira tuli mu covid eyasooka bannange wakatuula P7 recently how old are you kugambye secondary twakombye ku registration ne tubuuka tubuuse ebintu bingi awe okay tubuuse kati nikugambe nali nyingira senior 5 first term covid najja kati kojja wange naŋŋamba kankuwa akagaali kusubulira obuveera oyisenga kuba chapati bano kuba ebiseera bye baakolanga nnyo mu covid obuveera nga bukola butya jjukira akaveera walayi ng'olyako nusu 2-3 ku paaka y'akaveera kamu n'ekibalabalamu nti saamugamba kojja wange nti sijja sobola yakiŋŋamba leero naŋŋamba genda oyitemu okola emikwano gy'abacapati boonaaguzanga ejjukira ndimu luli eyo olwefuula serebu ate nga weefuula serebu ku ki awo wali oyingidde ku TikTok nedda ate TikTok nga siina na idea sina na simu kati nga lwaki weefuula serebu ku kyalo jjukira owulira oli munene si munene naye nga nyambala
naye sayina ngoye nti z'amaanyi naye nga nyambala okusinziira ku myaka gy'abavubuka baffe. Era baga kalenzi keeyambaza kukeyambaza naye ng'engoye ng'ozironda mu yalimu naye twalikodingira kugana amasimu twalinako bu app nga nina kyali wange alina ka app ateekamu sound ne muyimba. Kati oyingira oddi ekibuga? So ekibuga nkiyingira nga covid yasooka gize ng'anyo otambuza obuveera kati nengambako maama njagenda mu kibuga naawe nga takyagala. Nengamba jjajja ye namugamba mpaakinga nansawo. Jjajja waliwo omukyala nfunidde omulimu ngenze ku hamu kukola naye nga ne hamu simanyi weefaanana. Waliwo eyali akufunidde omulimu ku hamu? Tewaali. Yali omulimba? Nali mulimba. Kati gwe ekizimbe kya hamu wakiwulira wa? Nga abaana ng'agamba engato yange abava e Kampala be twasomangana engato yange nagiguze ku hamu. Waliwo waliyo ebikumbe by'amaanyi nange nja kukolerako ku hamu. Kati neninya negenzija sijjangayo Kampala. Tomanyi nayo? Simanyi nayo. Kati ngolowooza ogenda Nsulawo? Wallahi ndowooza eba nalimu obuto kyensobola okugamba. Jjajjawo yakukkiriza bambi? Teyanzikiriza nti kale genda naye jjukira namugamba nina omukyala nfunidde omulimu ngenda kukola. Omanya kananga kale nkwagaliza mukisa mwana wange tuuka bulungi. Otuuka onkubireko onoonye essimu n'onkubeko ennamba ya jjajjange ngimanyi mu mutwe. Konze kale kati ntuuka ninnya takisi ezijja e Kampala bandeeta. Takisi simanyi na wenviiramu tutuuka ku bakuli obuddewo nga simanyi na bakuli takisi egamba tukoma wano. Okutta akaveera ako? Nkutte ensawo nalina laputopu baali bangulirayo ka laputopu buno bwaliko obwa green obukkirira obuntu bwa green mulimu ebigatto byange n'obupalepale nzikirira ekyo ekyebbakuli nengera ebizimbe ebiwanvu nengere mulundi gwo gwali gususa okujja mu Kampala? Baali bandeetamukko bamama bange abato naye nga ndi muto so kati mbukulu bwange kye gwali gusoose okutegeera ndaba ebizimbe ebyeweeka. Nze mbuuza ekintu eki ngenda ku hamu. Olowooza ku hamu basulawo? Olomanyi nti wentuukawo ngenda funirawo omulimu. Nentuuka ne bantuuka ku hamu kajjukira hamu eriko amadaala olusi walaba ekizimbe nga kyegatta ku kino kyegatta nga ndi nti nirengera nga abantu abayita ku madaala tebatya ggwayo. Obwedde badde eri nga ndaba ndi mugezi aye tuze eno ndaba binsuseeko. Wabwe buzibu? Ndaba binsuseeko. Ninga kati omanyi nina okwekaza noonya omulimu. Nentandika va ku dduuka. Olunaku lwojja? Lwenzijja lwennyini. Saawa mmeka? Natuuka saawa zaalinga 9. Yeah. Budde nga bunaatera Kati obwongo bwa bugamba ogenda Nsulawa? Wallahi nga simanyi naye nali mumalirivu obutadda mitiyana. Owulira okoye? Nga mpulira saagala kyalo. Nentandika okuva ku dduuka nsaba mulimu naye nfaanana yange because nali tayini nali katono nga omanyi era ekyalo ng'omuntu akutunulira olaba oli mwana agamba asijja kuwa mulimu weeyongereyo. Nentambula ekizime nentambula ezo zolaba buloko nazitambula zonna. Ku Hamu shopping mall? Nenzitambula zonna nentukawo Kumwala awo era kwa Nakivubo. Nengamba naye kati obudde buweze essaawa 12 buzibye. Kampala buli omu ali ku lulwe. Bantu baggwamu mu kibuga. Obalaba buli omu ayitawo agenda bibye. Ayenda buyiwawa. N'abakyaggwi nabo bayitamu. Anti oli munnakyalo baba baagala obawe ku ssente. Baakulaba ng'oli munnakyalo? Nozaabula era kabaawo oba entalamagga gy'oba otalamagga juwa yaba yakulabye edda nti ono si wa site. Yakajja. Kati awo mwala awo nenzikirira awo mwala gwa Nakivubo we Nsula. Okeera ku makya ng'ensawo yange bagibbi. Weebikaki? Kwolwo weebikaki? Nalina engoye nayambala empale 3 era nno za kye kyanyamba ne t-shirt 2 ey'emikono emiwanvu ng'eri mulimu ennyimpi munda. Kasita omanyi ensawo eyo gye babba temwalimu ssente?
akasente ko temwali mba nimbye walayi temwali sente nze nali njitadde muneeno mu nsawo nga ninamu akasanvu nusu kasanvu keŋŋumiddeko neneebaka omanyi otulo kasita tumala kutwala paka ku makya naye ng'ensawo yo bagitutte ne ŋŋamba amiina kasita tebankubye naye okumalira banziba nali nkooye kuba ensawo yali ensuze waneeno ku mutwe nga njeesiga ne bagitwala ne ŋŋamba kale kiwedde ku makya nabukeza nkokola kuddamu yitamu ku bantu. Engoye ezo wazijjamu n'ozissa mu kaveera wakola otya? Watambula nazo ng'ozambadde? Natambula nazo nga zindi ku mubiri nentandika ossaba omulimu. Waliwo omukyala ku hamu bamuyita Naalongo yali atunda domats namutuukako naŋŋamba omukozi wange yakagenda bakuyitaani kati njogera erinnya nga naye walugave ate nga nange ndi walugave n'abeera so excited bannaye kojja w'abaana kyekirebo bannaye naye onaasobola oyimba naye okuyimba zidomati nti kebeera londa domati awo kuhamu awo wali sitemolo naye awo mu kkoona awo ku buloko awo buloko erigi nga ŋŋamba tandika oyimba de wano olonkedde ku makya kebeera alonda domati naye n'akaloboozi nga kato nnyo kebeera alonda domati n'olunaku olwaddako naŋŋamba kati omanyi sinamugamba nti sina wensula olina woosula ye yakimbuuza ndozalaba enfaanana yange ne mugamba nedda baaba siinaawo naŋŋamba ŋŋenda kuwa $7,000 omwezi nga nkuwa ow'okusula n'ekyokulya naye olina olya 3,000 olunaku okitegeera nina olya olwo kyolina omanya olina onywako kacaayi ka 5 ku makya n'akagaati oyimbe n'ow'ebbiri olina olya akakomando kati ekyeggulo oba olina okweyiya kati ewaka gyantwala enaakulabye waliwo ewaka waliwo mukadde eyali amuzaala kati anyanjulayo nga balugave nnyo basanyuka mamba bannange kyokka atafaanana namu because banawo ng'alina ennyinda ensongovu biki banna atufaananamu bannaye kojja w'abaana kati mukadde nanfe valinga nga wenva ku mulimu ekyeggulo waba alinawo akamera ampa nendya neneebaka nenkira ku makya neŋŋenda nenyimba osibyewo n'obakolera ku mirimu eddoboozi nerifa for a week nayimba nga terikyavaayo nyimba terikyavaayo naye ng'ate ayagala oyimbe ekitegeera ayagala oyimbe bwe kana so nempulya nga naye embeera ennyize olwo nfunyeeyo bakyali bange n'akasente awo baŋŋamba mwana tulinawo omulimu omulala baagala okumpaaza vaayo eyo jangu oyimba obugoye bw'abaana biki naye nga onampa ekyokulya newe okusula ng'ekyo kye kikyansibya naye $7,000 omwezi okitege gwe abavubuka we nali ntuuse nga oli mu tawuni olaba ebyokwegomba bingi era omwezi gwaggwako ne bampa $7,000 nagulako ekigatto kya $40,000 oliddeko ofuna otya $7,000 n'ogula engatto ya $40,000 kati nkugamba nti nali nnyo obsessed ne fashion because engatto ezo zaaliko bino ebigiraasi zalina bigiraasi wansi abavubuka nate bwe batyo mu Kampala munnange tewali obsessed na fashion afuna $30,000 n'agula engoye za $29,000 n'asigaza $1,000 kati neŋŋamba boy ono omukyala nina omuvaako bannange omukyala yakuwa woosula kituufu ekyo kyo nkimwebaliza yambeererawo naye nga womanyi nayina ebiruubirirwa kati enfunya kyali wange agamba buli kanaku bajja kusasulanga $1,000 wetugenda oyimba engoye bakuwa $1,000 ng'olidde $15,000 bwekyali jukira eddoboozi lyasooka nerisaakala neridda nga ddene kati
eddoboozi jjukira oliwe lyali lisaakaddemu lyaddanga ddene ati mu Owino kyensobola okugamba kuba twali tuliranye Owino awo wennyini baagala nnyo omuntu alina eddoboozi eddene ng'ayimba engoye bwama asobola oyimba n'ali eri n'awulira ati nga banjagala bagagga bangi. Kati Nalongo bwe wamuleka yawulira atya? Nalongo yawulira bubi because some facing and face to face ne mugamba Nalongo ngenda. Wetondere Nalongo mu kamera. Nalongo mwetondera era namutuukirira ne mwetondera. Ya naddayo. Era njagala nnyo. Anjagala right now anjagala nnyo. Ne TikTok zange aziraba simuyenzi juddemu. Ekyo kirungi. Ya. Naye twalina issues kubanga nga omanyi awo mu kiseera ekyo waliwo obukambwe obwaliwo omukozi omugulumizi omuyigiriza ate eddakiika 2 agenze biruma binyiiza kati nange namukubira simu ku makya yali amaze wiiki nga tajja ku mulimu kuba yali aneesigana nnyo nali ninamu ne mu nsawo emitwalo gye gyali 5 mwegya ne mukubira essimu ne mugamba Nalongo ngenda kwegoba nina omulimu gwe nafunye naye ngenda kugenda nsaba nkute ndoza Nalongo bambi yaka nangamba dinda konzijaawo yangu wanga atyanga agamba oyinza ogenda ne ssente ze ne mugamba Nalongo kiba nti kya ssente ndiko already ku mobile message etuuse ngaziweereza sajja ko yadde neki kulaba kwegayirira osigale bwankima yali asobola okumpoteza nangambo yagala ssente mmeka nkongeze naye nga nkooyeewo like nga mpulira nkooyeewo because kyolina omumanya waliwo okukufugirira ate oli mulenzi oyagala ku flyinga ndimu Oluganda ganda tuli ba Luganda kitegeera anteekako nnyo essira kawube nti kawala kiki teri buno bwemmere nti kakwetedde emmere ekemula paka omuganda wange genda okitegeera kati nga mpulira nze kino engeri gyekinjo kyamu so ndemumusiibula najja olunaku olwo lwennyini kati okumanya kyasinga omuluma ndowooza nga tubadde tukolera wano omugagga nankozesa ng'ali wali wamuyisa bubi Nalongo muddemu omwetondere Nalongo sawa kunsonyiwa kati so Nalongo najja n'abala ebintu nga bibalansinga n'asanyuka naye nga wembeera nga nyimba mulaba abeerawo nantunuulira bw'ati naye kati era kino nkyogera nga naye ndowooza era kimanyi si mbubi naye yagambako abaali baddeyiba era Ekampala egenda mulema munaye obuba busungu yali takuloga yali talina naye ng'awulira obusungu nga la yakuyamba la atakufunyeemu ate ina very shortest time singa ali omazeewo omwaka naye ate mwezi gumu mukwano omwezi mutono neze nali mpiikinga mangu nga mbala bingi kati n'owengoye yennyini nembeerawo mubengoye oyo naye nensooka muvaako kati awongo osulawa ovudde wa Nalongo waliwo kati kyali wange bamuyita Alex era oyo yali Alex nangamba jangu nkusuze nga tujja sasulanga lenti ffenna konze kale awotandika obulamu bw'omuvubuka kati ntandika obbeera naye nga yo nyimba engoye nsasula omutwalo olidde 5 kati nentuuka nga ndaba naye wenkolera akasana kangi okitegeera naye omutwalo ng'obadde bw'oyinza olwala tebujja kujjanjabiwa ezo ssente nkubulira Dija twabeeranga musana nga wogulaba nti gukedde guvuddeyo ne gukuggwerako ng'onywa ebicupa by'amazzi ebyo nga n'ettaano tezikumala kulya zetwalabanga ng'ennyingi okitegeera ebyo byebintu bye tutatunuulira nga tugenda oyingira mu kintu kati ate nezjukira ewa Nalongo ate twali ku kazimbe nga tuli ku shedi ya hamu ofuna 7 olya olina ne woosula kati neŋŋamba wano nina okuvaawo awo okyagala okutuukirira ekya Nalongo nti Kampala egenda kulema okitegeera ngekyo kindi omuntu ekinvugiramu nga mukyala alina kyankola bannange naye nga nze nga
sijja kudda Mityana. Kati n'omugagga wange awo sente ne zimuggwako ne ntuula ewaka omwezi. Oyo gwe wakolera? Gwe nali nkolera. Naye Nalongo nga yanyiiga bulala. Yanyiiga bulala. Nalongo nga yanyiiga mukko. Nalongo yanyiiga bulala. Kugambye natuula ewaka omwezi. Omugagga nga talina mmane. Nga talina mmane. Omugagga omulamba yali agira. Kati mazika gangeri kya. Noonyereza kumbe omugagga ayina abaana abalala baleese. Kati nze alinga mbwa mpummuza. Nengamba naye Nalongo nga yanyiigamu ate. Kali nenzirayo era jukira olidde baali bamumanyi mu kuyimba engoye ndi serebu awo. Nezija nsaba omulimu walala wa t-shirt tukole twakole ennaku 2. Nangamba nti boy mali yeekuttemu. Nafuna abagagga ba mirundi ngeja. Nga buli gwokolere mali. Angamba mbwe mali yeekuttemu. Nga bakugo. Nengamba Nalongo kino kikaayemu. Nengamba Nalongo ekituufu alina akantu ke yakola. Bwe nalowooza. Olumugaba maziga like yavaawo n'agenda n'akaaba n'agakati ate training omwana omupya. Like ng'awulira obulumi buba bulumi munna. Kati adijjo okimanyi nze nasulako enjala ennaku 3. Nga sina kyendya. Nsanga agamba omwana gwe nasanga nga talina nawaasula. Tobimanyi? So olulimi. Nkati oyo kyali wange naye alaba tokyakola. Olaba omumenya mwezi guweddeko toyina na ssente. Bwabadde olinawo wabulidde saving tobadde to saving omanyi ku savinga kizibu mbavubuka. Akugoba. Tangoba awo mba muwayiriza naye aleeta abalala bagenda obeera nabo munju tuweze bangi. Ninga bannaye sikola. Onenziramu nenoonya omulimu buto. Nefuna omulimu gwa jini awo ku City Mall. Katuyimba jini mutwalo ez'abakyala. Envaayo. Muviira wali wabadandaba. Kano omutima. Ekituufu namuviira nase tolinga ku mulimu. Nakola jukira jini omugagga yatuuka nanneesigana nnyo nga wasala endibota tetubala nangoye eza jini katunda ladies nga mulimu olusi ne men tutuna mutwalo. Mala tunda jini nawe ziba 2 ku nsawo. Jini 3 olusi gwoguziza ogumu 5 ziridde. Kano banaye munansonyiwa ene esaati gye ndimu omwana omulenzi ono yagikuza. Naye esaati eno omanyize engoye zange ziba zange. Siyenze abo mbuno neewula olugoye mbundukwatiremu video mbunduddemu. Kati munnaye ensanga gayo anguze ene esaati actually nina gye namusanga ate gye nali ngenza okola interview. Nga zze kuguza abo abantu engoye nimugaa kantwala ekisaati kino banatwala t-shirts endala 2. Kati amala okutuuka ku TikTok wayiseewo omwaka oba 2 oba gumu ngenda muweereza message kati anzijukiza nengamba bannaye abantu nga twerabira olaba woosanga omuntu n'omukola ekintu nga tojjukira. Bambi nenkujjukira. Kati eyo life kati ate oba nzijidde ntya mwene essaati ate sikitegedde. Bintu bya Katonda. Ate singa tonzijukiza era saali. Yani wankubidde nagambe wayogedde linnya nagambiddewo nkumanyi. Ate ekyo tekyansurprise nze. Kubanga nze abantu abamu bammanyi. Omugamba nze Hadija Kigoza aba akutegedde. So kati nengamba nezira mu jini ezo ng'omugagga ansasula emitwalo eja 2 olunaku. Temukolera mu kasana. Nga tetukolera mu kasana waliwo ka shedi ate jukira mutwalo eyo empale eziyiseemu ojjukira yatuuka nga takyabalangoye nze wawe nagambanga nti kati leero nalina aimu nengamba njagala pangisa wange nengamba kati omanyi artist ngenda mukubangayo emitwalo 2 naye omusajja ali musiraamu nga walayi ebyo bintu tebimulya era twatuuka nampita nangamba omanyi nze nkimanyi ezo sente kuba tetubala ngoye ozitoolako naye aba akozesezza bwongo. Nangamba naye kati goli mutabani wange mbulira amazima nemugamba seeka sijja kulimba nze kubako naye mbadde njala kwepangisiza. Nangamba ekyo kirungi sikuyinaako buzibu kasitato kuba kinaatusuula. Oyo omuntu waati era odde munene ali Dubai naye era twogera. Na kasitato kuba kinaatusuula
Bwana inaka abakozi nga akuba emitwalo 3-4 tuba tugwa naye emitwalo 2-3 tekinnuma nnyo kasoba nga nzo mu reporting days zange kati yagenda Dubai kola naye kawo business anti ebintu byatuukaawo munnaye ne bigootaanamu kubanze navaayo ate beyaddamu ofuna bamukuba nnyo natuuka nze ne mufunamu nenkola ka business akange nenfuna zino t-shirt so ofuna plane nenkubako ekifaananyi ky'omuyimbi oba liri wine obaani nga zendrunde ezo nenfunawo kwa wino ku toyi nga wenzitimba ne buanga etugayita mafero because tebiba bya ddala kati nga olaba kwata ekifaananyi nenkubakuba Bobby Wine at plain black nenkatimba wemba nagiguze plane ya 3 mu wino nenteekako ekifaananyi kya 2 oba 10 negitunda omutwalo mba nfunyeko kati nze nemuvaako era ajjanga nangamba nawojjanga netukola biki naye nga nze njagala kati kwekozesa kati olwo nvaayo wakyali wange Alex nange nepangisiza mu kikomera kyekimu era kyennyini kati nange nepangisiza because ekintu ekyannumanga namala nenkirealize ekintu ekyannumanga namala nange nepangisiza because ekintu ekyannumanga ate naddala kati wali abavubuka abakyasula ne bannaabo nga kibasumbuwa ebintu bwe biba mu nnyumba ng'olaba TV olaba ufa ekitanda omufaliso nga si bibyo kati ovuna mentality eyirakisinga ndaba nebaka TV ndaba gwe mufo kyolowooza nti bino ebintu si ebyange nina okukola ebyange kati nze natuula egyo emyezi nga mmanyi nga ninga agamba nti ndi ku kyaki 6-16 kati nga mmanyi nti ninga ali ku byaffe ba muganda wange kumbe si muganda wange kati nenda nzigulawo lumu yange ninamu akafaliso kati omugagga jukiro linali mufunyemu ntandika ka business nenda nikogula ebintu byo mu nnyumba nenezimba so kati ebbanga lyetooloola baleeta covid omuggalo omulala omuggalo omulala mwembadde nkolera nenvaawo bantu tutuze ewaka naye abantu bulijjo balaba nfuna ssente banakuba ngezo t-shirt ng'olunaku nvaayo ne 15 12 nga nkola because kyali kipya in fact awo muwino nze yakitandika era mpita muwino bagande mafero eyo mafero kitegeera nze yabitandika baba lite bamayina byuma bibikuba je biringa nze ninawe mmanyi nga siragirirayo muntu kubanga wona alagirira akali mukaba kafa okitegeera kati tugenda mu mugalo ogw'okubiri nkomawo ng'ekifo bakipaaza dda tukita kipaaza kuba nali nsasula emitwalo 10 ng'oli yagamba nkuwa 2 nze kankolerewo n'ateekawo ebyange byennyini bibadde ntunda nesooka nezimpitamu nga kati ntandise nkoze ntya nkole ntya gunsunye adija kati mpulira mbadde boss luli mu downtown mu kusaidi za hamo wino nina okunoonya omulimu naga sigenda gunoonya mu downtown kati sikanyambuka uptown nenyambuka paka enkadde mall awo ku mini price neyanjagala omulimu ngotidde no bajja kusekera bagenda kunyimbirira naye eri wonsanga nsobola okwekaza ne ngamba akamali kenyimba kange kati netandika ne bampa omulimu because nali qualify qualifications ezo yimbe engoye nali ziida nga nina eddoboozi manyi okasuka engoye nina experience just nali nakiwummula n'okukwasa abantu engoye because byebisingamu gulimu ebintu bingi kati abo nembeerawo nabeerawo ebbanga era okumiitinga Bruno wekyajjira awo ku mini prize wetwamiitingira kati era kyekiseera kyekimu ojoyiningira tiktok ndijoyininga guno omwaka oguwedde nga walwawo nalwawo because nga wenkugambye nakwatanga n'essimu nga tesobola zi tiktok n'ekirala data data mbala mu kwata 5 oba 3 ngole data
nga gwe toli ku bino byempulira ebya Airtel osimanyanga egabudde obaliki ebyo saabiri eyimingangako nga kale n'ekiranze omuntu nali si interested nga nnyumirwa nnyo balaba osika n'onyumirwa naye nga sibyagala nti oba nkijoyininga nkikola kati after all ngamba nateekako ka video ka Bruno nga ndi naye nekakuba views kaali 8 yakuba views 8 likes nemba ne likes 5 nensanyuka nenga tani so chiwachi stand ka TikTok ngaga are you brother to Bruno because nakakwata tuli mu selfie ngandi waneno jakakulagako ngani andi waneno ngani musanyufu na akola bino ichi nengama let's joining a TikTok nganene etagesimu ey'amaanyi najijjawa kansoke nkyesonyiwe ati muguno omwaka oguwedde mu November nengamba kati kantandike TikTok olwo ninawo nayina Samsung nengamba kantandike TikTok era first hit yange yasooka yali enge ya TikTok yali abavubuka amalala biki because nanonya content yokola lwaki weeyambula atundayo lesa kati abantu wali walusa omuntu abagamba nti oba olinga akola waka wa grandson waliwo grandson yeeyambula wa black ekintu bakiŋŋaana naye nze oli mmodo ate nze najjanga comedian just kola ebyange nga bisesa okitegeera because ne sound sizituulanga namu yadde era naye yajjako ku live ati abantu ekyekifuba kyo tebakyewuunya wakulaba otyo katonda ati owe yakutonda n'ekyekifuba ekifuba abantu batunulya kinene ekifuba naye ate ku mubiri gwange kino wenkola bwenti nga nnimidde kino ekifuba nenkolamu bwenti guno omugongo yegwo guwetayo ati n'oguzimbya like nakuba omugongo mu gym negwegaziya negwegaziya bwe gutyo wano wenguzimbya so oguzimbya kati gugu neno naye nga level yago gwinaba wano kati gwoguzimbya nzaguzimbya kati weguzimba we guti kino ekifuba kyeta wano kati abantu bakugamba batya kweyenzimba abakitegeera bamanya nti just yakizimbiza akola gym yakuba mugongo kati oli atakitegedde naga kati abawala baagala nnyo ebyo ebintu bakujjako nnyo mu inbox yo abawala bo bangi nomba ntambudde mu town nagambye mu town otambula olina selfie ebifaananyi enamba ono omwami omumpimpi gwobeera naye ate ye mwakwatagana mutya State bamuyita State Land yasalawo oyo kyali wange in fact yansoko joininga TikTok bambi comedian naye kati nkola ebintu byange nkola kati na video ey'omu park nkadde mall yakuba views 3.4 ayina likes emitwalo ngera likes emitwalo 10 wenagikola eyo nekuba ezo views nezizaako endala nekuba views emitwalo 66 nezizaako endala nekubeera views emitwalo 66 nga neyambudde n'osigala ng'otambulira nenga okifunyeemu nkifunyeemu bakwedde ku business nkola bulamu bamadamu bajja abadamu bajja era nina tebakuwabya bamadamu nze nkubuulidde olina osigala ng'okola bamadamu bajja ne bayiwawo omubiri gwe era ninaawe yajjaawo bamadamu bajja bamadamu bo bajja yadde era nina madamu ali official yadde tali munene ali bweru ayogerayo abalogo tebatuukayo manyi abalogo bakunomba tya ali bweru era bebi wange mmutumirako akwagala nnyo nga weeyambula bwotyo ku media ali fine kubeera yansanga nkikola yakusanga weeyambula yansanga nkikola nze ndabye abavubuka bangi abagenze ebweru olw'abamadamu twalabako Baby Rahim okyamulabawo yakuba embaga n'agenderawo Iceland mbitiibwa nange wa Iceland namuyina naye ng'akugamba lekerawo kola content ate nga yakulaba weeyambudde ate nga muyansanga muyanneegombera okitegeera ebizibu ki by'osanga mu mulimu guno naddala nga mushuutinga nga weeyambudde tosasa muzannya abantu basasamala bo abantu batunula
because olaba newo bakati nga ntambula newo bate weyambudde abantu batunula bandaba ne bantegeera kifaananyi olayika ng'ogeze nnyo ate okusingako kati at least kati ndaba yo a normal man naye wali ndaba abnormal person. ati adijja olaba kati there is the way wembeera nga ngenda okukola video nga nzijemu essaati kino ekifuba kyange like tekinene mba nkozeemu ne physics kati saakedde mu gym saakoze eki. Waliwo omuyimbi eyagamba mbu abo balaba abapika omunyama naye waka wambwa eyo statement ogyogerako ki? Statement eyo ya bulimba kuba ate kyolina omumanya ati ngambe nga taata Samu yagamba ye agamba waliwo abantu abalina amannyo nga galinga masiini naye kati ate nze kunze ninga masiini naye wabula Adija wayonooneka. But anyways, no show, it's an entertainment shot, no hard feelings but dear. Sagala mudemu kunyigira mu comment section kinuma bakwano kuba mwe munda ate ne munyiga ate ne mwekuulako waya. Nze Kigozi banaye, accept me the way I am. Seka nnyo, I interrupt, I do what naye nze wendio baweereza sikyo. Okay, ndoza kankuleko gende mugundi mu lukuŋŋaana lwa TikTok abantu babuulire ebintu by'otunda obabulire social handles zo wajje babisanga. Okay, so far waachivinga goal yo ya design era nina edduuka ku Park Enkadde Mall tutunda ebyabakyala though nina ne boss wange Joyster Fashions ku byabasajja yabikuwa ku byabasajja kwe tukwasaganya naye era naye asangibwa ku Ham shopping mall. Naye nze mbesingidde nnyo mu byabakazi lwansonga nti kati nga bumanyi spotlight zendi bangulako nnyo ate omuguze ebbeeyi okitegeera kati so bwekityo bwe kiri. Kale bandaye mutukirize tubasiibule tunyumizaamuko ne Bruno K Junior ayagala omufollowinga kwali ku mutimbagano ku TikTok, ku Instagram, ku Facebook osobola omunoonyaako bulambalamba neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.